Abalimi bano abegattira mu kibiina Kimukono Sugarcane Outgrowers Cooperative Society Limited ekitwala abalimi bonna aba Greater Mukono bakungaanidde ku kitebe ky'eggombolola y'e Kawolo mu munisipali y'e Buiko kuba ttooki n'okuteesa ku bbago ly'ebikajjo balabe engeri gye bayinza okuliganyulwamu. Olukiiko luno lwetabiddwako abakulembeze b'abalimi b'ebikajjo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era etteeka lirambuluddwa mu butongole okusobola okutegeerebwa abalimi bonna. Eriwo tekizudde nga kosti y'omulimi eri waggulu nnyo ate teryagitunulamu wadde ate nga terimiira atunda sukaali wansi wa level of his production. Tusaba gavumenti tulemu n'amaanyi mangi nnyo naye tusabe tukonsidering ng'abalimi b'ebikajjo. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu omubaka w'ekitundu kino Stephen Serubula bawadde endowooza zaabwe ku bbago lino. Ekisooka basooke bakyuse erinnya ly'etteeka ly'ebikajjo. Bw'ogamba ati no Sugar Amendment Bill obanga atunuulidde sukaali yekka. Nefe twagala Sugarcane Amendment Bill kubanga abantu bwe batunuulira ekikajjo balowooza muvaamu sukaali yekka. Nefe ababeera ne Lugazi tumanyi nti mu kikajjo muvaamu ebijimusa, muvaamu spiriti, muvaamu amasannyalaze n'ebintu ebirala bingi nnyo. Era tebamanyi bulungi ngeri gyeyinza bayambamu. Newankubadde bamanyi nti baagala okufuna ku miwendo egyegasa nti kye bajja mu kulima kwabo okwo kw'ebikajjo bwe baba babitunze babeerako wadde ne bafuna ekigulira Magala eddiba. Abalimi b'ebikajjo ab'enjawulo bakukulumidde abalese ebbago lino lye bagamba nti tebalirese mu mutima mulungi. Ffe abalimi b'ebikajjo tetuli basuubuzi. Okusookera ddala we were misplaced. We were supposed to be in the Ministry of Agriculture, not in the Ministry of Trade and Industry. Awo nno byonna ebiri mu bbaga eno bitunuulira nnyo omusuubuzi ate omunene. Yatufiiriza ettaka lyaffe lingi obaolyawo tulalimyeko emmere ate n'abaana n'ebimera ebiri wano baffe mu Buganda bingi nnyo okusinga mu bitundu ebirala naye olaba nga mu zoning tetuliimu ekyo kiba kitegeeza ki? N'olwekyo ffe tulaba nga n'emitwalo 22-23 ze bagula ttani y'ebikajjo ntono nnyo kubanga ebikajjo bivaako ebintu biki. Gavumenti yali badde ejja netulawamu n'abantu baayo nemanya ebizibu by'abantu bye basanga then nemanya ne bamiras bye basanga netukwasiza wamu. Sulaiman Sebuggwawo ne Moses Serumagga, BBS Telefina.